Yes, Red Zone TV kwoli webale kubanga okyatugoberera. Mbabuuzaako ina gye musinzira okubanga gye mutulabira okubeera nga ate mugoberera omukutu guno mwasuze mutya mwasibye mutya okusinzira ku ssaawa n'ensi gy'osinzira okubanga gy'olabira Red Zone TV. Kakati ebigambo ebyayogedde olunaku lwajjo wabiwulidde bulungi nnyo eby'omukulu Honorable Mathias Mpuuga Nsamba byonna byayogedde nkakasa nga wabirabye twabikuwadde wano ku Red Zone TV bye tutakuwadde oteeka okuba nga wabirabidde ewalala. Kakati abamu ku bakulu mu kibiina ekya NUP bazzeemu ne baanukula omukulu Honorable Mathias Mpuuga Nsamba era nga ku byemusoose okuba nga nkuleetera kwe kuli ebigambo ebya Alex Waiswa Mufumbiro ono nga yamyuka omwogezi w'ekibiina ekya National Unity Platform. Alex Waiswa Mufumbiro buli lwakubiri abeera ku radio gye bayita Pal FM era atera okubanga nnyonnyola ensonga nnyingi nnyo nga babadde bamukyaziza ku mukutu ogwo era nga gye gimu ku mikutu emitono ennyo egyasigala okubanga gikyaza Alex Waiswa Mufumbiro kubanga twategeerako nti ku mikutu egimu alabika yagobebwayo okubeera nga taddamu kubeera nga akyazibwayo. Kakati njagala kubanga nkuwa ebigambo jjukira Oweekitiibwa Mathias Mpuuga mu bimu ku bigambo byayogedde yategeezezza nti ekibiina kya National Unity Platform y'omu ku baatandika ekibiina ekyo. Ekigambo kino akyawawaazizza nnyo abantu amatu era kyaleese ebibuuzo bingi nnyo mu birowoozo by'Abannayuganda beebuuziza ebibuuzo bingi nnyo nti omukulu eyajja obuzzi mu kibiina ate agamba atya nti ekibiina ye yakitandika. Era yategeezezza oluvannyuma lwa Mathias Mpuuga okutegeeza nti sigenda kubeera nga nva mu kibiina kya NUP kye natandika. Kakati Alex Waiswa Mufumbiro y'omu ku baamwanukudde newankubadde nga Bannayuganda bangi baamwanukudde ate ne babeera nga bagezaako okuddamu ekibuuzo ekyo naye nga Alex Waiswa Mufumbiro engeri gy'ali nti ye deputy spokesperson w'ekibiina kya NUP kansooke nkuwa ebigambo bye then mmale nkuzzeeyo kuba nkuleetedde ngenze mu archives eza NTV era kyemanya akatambi ako katambudde nnyo naawe oyinza okuba nga wakalabyeko ne nkugirayo olunaku abantu bano lwe beegatta ku kibiina kino ekya NUP baali 11 abali bavudde mu kibiina ekya DP oba abali mu kibinja kiri ekya DP buloko bwe mbaseera bidde date zaali ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogw'omunaana gwali mwaka gwa 2022. Ekibiina kya NUP kyali kyakamala okubeera nga kiwandiisibwa, kyali kyakamala okubeera nga kitongozebwa. Wayita emyezi mitono abakulu bano ne bava mu DP buloko ne bajja ne beegatta ku kibiina kino. Ku bano kwaliko Mathias Mpuuga ng'avudde mu DP, kwaliko Joseph Gonzaga Sewungu ng'avudde mu DP, kwaliko Medad Lubega Seggona ng'avudde mu DP, kwaliko Honorable Betty Namboze ng'avudde mu DP, kwaliko Moses Kasibante ono yali independent by then naye nga naye y'omu ku ba DP buloko. Kwaliko Muwanga Kivumbi yali avudde mu DP, kwaliko Alan Sewanyana yali avudde mu DP, kwaliko Sempala Kigozi yali avudde mu DP, kwaliko Sentongo Robina yali avudde mu DP, kwaliko Veronica Namaganda yali avudde mu DP, kwaliko ne Florence Namayanja oyo omukyala mumumanyi era ssaawa zino yatambulirwako ensonga ezo. Abantu bano baali 11 abajja ne beegatta ku kibiina ekyo naye nga jjukira waaliwo akamala okubeera nga weegattibwa ekibiina kya NUP kyali kyakamala okubeera nga kyegattibwako abaali independent okuli Honorable Luchamuzi David Kalwanga atukiikirira wano e Busujju, kwaliko Honorable Zake Francis Butebi Mityana Municipality, kwaliko Patrick Nsamba Oshabe akiikirira abantu b'e Kasanda. Kakati ebigambo bya Alex Waiswa Mufumbiro kansooke mbikuwe then nkuzzeeyo emabega kuggulire liri eryakolebwa ng'abakulu bano bamaze okubeera nga beegatta ku kibiina ekya National Unity Platform. Kansooke nkuwa ebigambo bya Alex Waiswa Mufumbiro then nzije tubeere nga ate tutematema ensonga eno. Red Zone TV kwoli watonaba kubanga osubscribe nga kikole. Alex Waiswa Mufumbiro bibino byayogedde ng'ali ku Pal FM yannyonnyodde ensonga nga yanukula Oweekitiibwa Mathias Mpuuga bwe yagambye nti y'omu ku baatandika ekibiina kya DP. Sooka biwulirize nzije tweyongereyo. Waliwo statement ekoleddwa Mathias Mpuuga Nsamba nti tajja kuva mu kibiina kya NUP. Ani amugobamu ekibiina yakitandika. Ekibiina kya NUP buli muntu yakitandika mu ngeri. Kakati naye alina ebirooto bye nti yajjira mwepuloni eyo gye yajjiramu ng'eriko ekigambo DP buloko kyali tekibangawo bantu ba DP kusala kuva mu kibiina kirala nga bangi bwe batyo baali oba 6 oba 7 bajja kitole. Era ffe abaawo nze omulimu gwe nakola ku olwo gwali gwakubambaza nkofiira era n'afuna kaadi ye. Kakati naye waddembe okumanya nti awo yatandikira. Waliwo abatandika ne president okuva mu kalulu akasookera ddala. Abo nabo basanga ne bakunyonyola nti bwe bananyini ye nga musulawo. Waliwo abantu bosanga naga nti ffe nze
bw'osanga labeja omumanyi labeja bw'aba anyumya ku bobi labeja ayinza n'okukuba gwe kayongo naye wa firebase yali eyo wadde ali maneja we wadda aga nti fe omuntu waffe ffe tukoze eki waliwo kimxp bw'aba kimxp akubulira brand ya bobi wine toleeta ate byakyagulanya ayinza okuba oluyi era wabawo oluusi okusuka omuwanga nga nti ffe kino ekintu kyaffe tukizimbidde emyaka mingi ffe tulina gye tutwala brand yaffe kakati bwe mpulira Honorable Mpuuga nga naye agamba nti founder wa DP block nkyo kituufu founder wa DP block naye nze kyemanyi ku kizibu kyabo ebiseera ebisinga tebagenda wantu webatanegosyetinze butavuganyizibwa tebagenda wantu webatanegosyetinze butavuganyizibwa kibiina kikyotegeeza tebaba mu kibiina nga tebasekiwalinze butavuganyizibwa nti kano kange neyo nemwenup baali bajja bakikola kati kyova olowooza nti bajja bokka kati waba founder ate nze yalekulira nentandika okukkiririza mu nsonga zetwali tulabye nze omwami Mpuuga waba simulimba okulaba gwe bwe oyagala okumanya omuntu nti mulimba olaba kino ekiriko vidiyo ekiriko ebifaananyi ekiriko adiisiye akeera kupata nagamba kakati mwe mutusasire kayongo ndeesa wano nyinyonyolensi naye gwe olaba obujulizi obuliko ennaku z'omwezi nga 2 kumpi omwezi oba gwali buwezi oba wiikisi 2 nga tebajjanga ng'obujulizi weebulire lwe bajja ne banne bagamba twajja ku olwo n'akeera ku makya yakanawala yakoba nti nife twatandika ekisookera ddala ne mu mateeka ayo ng'owulira kano mu mateeka you can only cross a year to elections ate Mr. President His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yalondebwa mu delegates conference Kakiri era olunaku lwe baleeta ambulera ne ku kitebe nze kugamba nti ne Honorable Mpuuga teyaliwo kanzije tandikira Waiswa kakati ebigambo bya Alex Waiswa Mufumbiro naye njagala ate nkuzeeko kemabega okukiralifyinga okwongera okukiralifyinga ebigambo bya Alex Waiswa Mufumbiro byayogera olunaku lwayogerako akatambi ako katambudde era nkakasa naawe ali ku mikutu egy'enjawulo ne woba tokalabidde ku Red Zone TV oteeka okuba nga wakalabye olunaku abantu bano lwe bajja amawulire gaali public era ne NTV yateekayo ensonga eno ndowooza kankakuweeko eddakiika entonotono then nzije tubeere ate nga tuddamu okutematema ebintu bino ngenda kakuwaako eddakiika entonotono okalabe abakulu bano nga bajoyininga ekibiina ekya National Unity Platform olunaku deeti gyabagambye simanyi oba deeti eyange ekwatagana naye nga deeti gyenzijukira erabika yanjawulo mukko nja kwongera okunoonyereza ku nsonga eyo naye nga olunaku lwe bajoyininga ekibiina kya NUP Alex Waiswa Mufumbiro abategeezezza nze nabambaza ne Beret gwe gwali omulimu gwange ku olwo sebo mukulu wajoyininga luvannyuma n'ensi ekimanyi bibadde bigambo bya deputy spokesperson w'ekibiina kya NUP Alex Waiswa Mufumbiro kanyongera okwongera akatambi kano oyongera okujjukira oba okwejjukanya ku nsonga zino nga bwe zaatambula ku olwo lunaku nga abantu bano bavudde mu DP block nga bejoyininga oba nga beeyunga ku kibiina ekya National Unity Platform kankakuwe obeere nga ate oyongera okubeera nga okukiralifyinga ebigambo Alex Waiswa Mufumbiro byabadde ayogerako DP block olunaku lwaleero basaziddiiro ne beesogga ekibiina ki National Unity Platform ekikulembera omubaka w'ekyaddondo Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bano gye buvuddeko baali basalawo dda nti bakuwagira Robert Kyagulanyi Ssentamu okwokwatira bendera mu kalulu ka 2021 so si ssekaggali w'ekibiina kyabwe ekya DP Omutaka Norbert Mao. Abamu ku basaziddiiro omuli n'ababaka okuli Bet Namboza akiikira abantu b'emikono mu kiiko eggwanga olukulu, Alan Sewanyana akiikira abantu b'e Makindye, Moses Kasibantengo Walubaga North, Medat Segunakalya Amaggwa w'Obusiro East, Matiya Mpuuga wa Masaka Municipal ko n'ababaka abalala. Ku bwana DP block abalala beegase ku kibiina kino mwe muli omuyimbi Joseph Mayanja abangi bamanyinga Kamiliyoni, ssentebe wa disitulikiti y'Okiso Matiya Lwanga Bwanika, Mike Mabike
ko n'abalala. Okitegedde kakasa ng'ojjukira olunaku olwo bw'oba ng'ozzenga ogoberera ebintu bino. NTV yateekayo ensonga eyo, amawulire ago ne gatambulira ne baba nga ate bayongera okuba nga bakiralifayinga ku nsonga eyo. So ebigambo by'omukulu Mathias Mpuuga Nsamba nze nkuwadde mawulire, oyinza okuba omanyi lwaki yakyogedde, oyinza okuba tomanyi nga naawe olinga nze, naye ekirungi abakulu mu kibiina bamwanukudde ku nsonga eyo. Alex Waiswa Mufumbiro nga ye deputy spokesperson w'ekibiina kya NUP, ebigambo bye mbikuwadde. Nawuliddeko ne owekitiibwa Betty Namboze bakireke, omubaka akiikirira Mukono municipality, naye alinga eyavudde mu munne Mathias Mpuuga. Si kumuvaamu naye nga yategeezezza nti yeewunyizza ku nsonga za press conference Honorable Mathias Mpuuga gye yakubye nti mu budde nga buno bw'obanga ogamba okyali mu kibiina kya NUP ate lwaki oleeta diversion eyo okuyambako ate gwe muvuganya okubeera nga akwasaganya ensonga eyo yakondooza nako ngenda kukuleetera oluvannyuma lwa updates zino. Kansooke nkuwe bino then oluvannyuma ngenda kukuleetera kali obeere ng'okawulira akanambooze. Red Zone TV kwoli bw'oba tonaba kubanga osubscribinga kikole tubeere nga tutambula ffenna mu nsonga zino ez'okuba nga tukuwa updates n'ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda oba oli awo n'okwetooloola ensi yonna. Red Zone TV bwetyo bwe tutambula tuwuliziganye mu updates eziddako kasita oba ng'okyali ku mukutu guno ogwa Red Zone TV.